Sirika Damalie Nalugwa tujja kuwa amazzi. Tujja kuleeta. Yes, naye kamati naleeta. Tukwegayiridde Katonda omuyinza wa buli kantu, omwana wo ono Blessing avudde ku nsi, kino ekitambiro kimutukuze, ebibi abiwone, afune essanyu eritaggwaawo ery'okuzuukira. Tukikusaba nga tuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Bannange eggulu bwe liti bwe lifaanana. Eggulu teriiyo bakatuliki bokka, oba ba Anglikani bokka, oba ba Seventh Day bokka. Nze kyenzikiriza Ekereziya nga bweyigiriza nti eggulu lyaffe ffonna abeeyisa ng'abaana baani? Ng'abaana ba Katonda. Ate era n'omuliro, era teriiyo bakatuliki bokka. Naye buli yenna nandibadde nti mukatuliki nga nze, naye nga teyeeyisa nga mwana wa Katonda, naye agenda mu ki? Naye agenda mu muliro. Kale bannange abooluganda bwe tukuŋŋaana bwe tuti, n'olaba nga tulimba nzikiriza ez'enjawufu, bannange eggulu bwe lityo bwe liri. Ffe lwakudde eno ne tulwana entalo ng'abantu, naye Katonda si kyatukola ki? Abooluganda si kyatugamba. Tumanyi tugenda mu kuziika nga ababooda baziika munnaabwe, kanaffe tuziika muzibe munnaffe. Mwana muwala ono motoka ebadde mulesi naye alina ekigambo kyaŋŋambye. Aŋŋambye ku Damalie ŋŋenda. Omwana ono y'omu ku basaba nga mulaba nga yajja. Alina obubaka bw'ayagala okutuusa. Kwati. Mukwano gwaffe Damalie, Mukama akuwummuze emirembe, ne bannaffe abazze, Mukama abawe omukisa. Kakati tugenda bayimbira bakimba nga tuwerekera munnaffe kati ku mbaga ya Damalie eno ey'enkomerero, kubanga embaga zonna muzimanyi be ziri ssatu: okuzaalibwa, embaga n'okugenda kuno. Eno y'embaga ey'enkomerero ya Damalie. Buno bwe bulamu bwa Damalie. Damalie baayawukana ne nnyina Muleeba okumala essaawa 3. Damalie nnyina n'agenda n'amuleka bw'atyo. N'enfuna omukisa, Damalie saamulabako nga baakamuzaala. Ogenda nze okumulaba ng'awezezza omwaka mulamba. Waliwo abazungu abanziruukirira ne bajja ne bamutwala, era baamujja wano. Nze natunuulira emipiira gya mmotoka ne mbuuza nti ani ayeetoolodde emmanju wange wano. Ne bangamba nti omwana bamututte. Tibamututte wa? Tibagenze mulabirira. Neewuunya nnyo. Bulamu bwa Damalie tiyamanya kupeereza nnyina. Mbwaweza emyaka 2 abazungu ne bamunziriza ne baŋŋamba ffe tetusobola kukuuma mwana ono nga guli, mutwale ayige olulimi lwammwe. Era nentandika okutoba ne Damalie paka kutuusa nakakati. Naye ndabye nnyo Damalie abadde mugazi nnyo, abadde mugezi okufuwa ebitende. Olaba nali simanyi yaŋŋamba tuuzi nga bagende kuwummula luno, bagenda okusamba omupiira e Masaka, naye yabaweesa ekikopo ne basinga omupiira. Bagenda naye kale basamba atya omupiira ogwo n'asinga. Abadde n'ekisono ekyamaanyi nnyo, era mbadde musuubiramu bingi nnyo, naye bannange munsaasire okufiirwa mubonyebonye, naye sirina kyengenda omukaddwamu. Omwana waffe yongerako ya Blessing nga mufunye mu foomu yange. Erinnya Blessing teyajja nayo. Abaana b'endabirira bambeera nnyingi, naye natunulira omwana oyo nga is really a blessing. Amannya gange Sister Immaculate Amoit.
akulira St. Lilian Home naye nga nina benkola nabo abanyambako okulabirira abaana abo abakuli mbeera abatalaba abatayogera abatatuula ab'embeera zonna jangu kwogera mu luzungu poliomyelitis cases, cerebral palsy, the dwarf, the blind. Ng'abaana abo abasinga babasula busuusi ku geeti, abamu bafuna ba wiiki emu, abamu bafuna ba wiiki 2, naye nga ekikubagizo kye nnina be bakozi benkola nabo babayisanga abaana. Damalie namufuna muto nga wa myaka 3 era ndowooza maze naye emyaka 7. Damalie abadde asinga n'abalamu okukola emirimu. Kambabuliro olumu ekyanneewuunyisaako waliwo omugenyi yajjaawo n'amugamba ng'onakuwadde nnyo, laba atalaba bwagamba munne nti ng'onakuwadde nnyo. N'agamba otegedde otya nti onakuwadde nnyo? Namugamba onakuwadde mbuulira. N'amubuuza ye maama wo gy'ali? N'amugamba maama wange yafa. N'amugamba tukume nange maama wange yafa yakanzaala. N'amubuuza nti olina abaana? N'agamba sirina baana. Bambi ng'olabye abaana bandikulabiridde nga nze sisitaamu oyitibwa ndabirira. Nze munnange andabirira n'okunnyambaza mpa engoye mpa biki. Naye nga mu ebyo byonna njagala balaga omuwala oyo ali mu kagaali kunaaza. Nze abaana bennina okuva ku myaka 2 bonna bakozesa pampa paka ku myaka 3. Olaba omulimu ogwo bwe guli omuzito tekiri kyangu okuba nti pupu w'omuntu omukulu akwatikamu naddala te ku saidi y'abawala. Naye abakozi bano ndowooza batidde butya okuyimirira naye nga bakola omulimu nga nange ne bampewula bategeera nti bwe tujjanjaba si muntu wabula ye Kristu yennyini. Nze nabagamba omunaakola omulimu ogwo n'omutima gwammwe gwonna famire zammwe zijja kufuna emikisa. Leetera ekyokuliisa abaana bano kubanga nze sina kitongole kiri awo tekindabiriza abaana naye okwesiga Mukama oli n'aleeta kano oli n'aleeta kali kwenyimiridde. Bannange Damalie ebitone bye bibadde bingi nnyo nnyo nnyo. Nze mbadde nasembayo okumuliisa ate amala atabuka enkeera ekiro n'agamba nosita maami luliisa akutegeera naye kati ekutegedde nywesa nokayo kati kondeeteddeko ne munywesa naye ng'anyumya bulungi nnyo n'agamba mpulirawo enjawulo eganadde eka ne mbanyumiza nga nange mpulira essanyu. Kyamputiriddeko okuŋŋamba nti Damalie afudde bannange kyamputiriddeko. Manya gange nze Wamanyokoli Godfrey ndi musomesa wano ate ndi munamizannyo ndi musomesa w'ebyemizannyo wano ku ssomero Salaama School for the Blind. Kitalo nnyo kitalo ddala olunaku lw'eggulo twawulidde amawulire olw'okubeera nga omwana waffe yali abadde mu mbeera embi ennyo e Kiruddu naye okubanga yeggase ku baana 11 bwe twaziika. Kitalo nnyo. Nalugwa Damalie abadde Kiruddu akaseera naye olw'okubeera mu mbeera embi ennyo yamaliriza nga naye akutuse era awumula emirembe. Abadde mwana wa kibiina kya kusatu, abadde muwala munamizannyo, musubiddwa nnyo nga nze omusomesa w'ebyemizannyo. Mukwasa mikono gya Katonda atuuke emirembe. Bambi baganda Kamali wa mudachi Now to the happiness
Bantu bange mbalamusizaako yonna gye muli nga balamusaako si mulala yenze kennyini Sheikh Matovu omusomi w'eddwa. Gwe munnanga atuulidde obuzibu bwonna tutuulira buzibu ng'alina solution ntuuse. Mwana wange yenna ali eyo nga gwe banka ekutwala wawaayo nnyumba yo okole bizinensi ekalubye, wawaayo ttaka lyo okole bizinensi egaanyi, wawaayo mmotoka okole bizinensi egaanyi. Munnange ntuukira ku nnamba zange ezo ngenda kuyamba. Mwana wange gwe ali eyo nga wagezaako n'okugamba nti Uganda bigaanye kangendeko emitala w'amayanja nkube ku kyeyombeera obulungi naye nga gwe buli w'ofuna ssente omuntu yenna gw'ozikwasa tazikozesa ky'oyagala. Gwe buli w'ozifuna olwaza ofiirwa okoze emyaka 4 tolina wadde ne poloti naye ng'okoye n'okkuba ekyo oyagala kudda kwamu oswala n'okwata ekkuba okudda kuno nti tolina ky'olina wadde n'ekimu. Gwe mwana wange ali eyo ng'oli wamuwola ssente zo n'akwewolako nga yakutuukira mu bulungi naye n'atuuka ekisaali n'akubulookinga naawe nkubira ku nnamba yange eyo ku mukutu gwonna kw'oli bw'eri osobola okuntuukira. Wompeereza message ku WhatsApp ne sitakuddamu osobola okunkubira obukubizi kuba missed call mba asobola okugiraba. Gwe munnanga ali eyo ng'oli wala yonna gy'oli nsobola okukuyamba. Omuntu oyo bw'aba yakulya zaamaanya naye ng'akyali mulamu omuntu oyo aba agenda kuwa ssente zo. Naawe ali wano osobola okuntuukira ku nnamba zange ezo era naawe nsobola okukuyamba ng'ontuukiridde wano ewaka. Gwe mwana wange tokkiriza muntu kulya zaamaanya ate nga ssente zo zimenyekedde ozituuyanidde. Oli n'akulaga nti ye azitwala mu kaseera mpaawo kaaga ate n'akubulookinga. Naye ggwe anoonya omulimu ayagala ogenda ebweru ng'embeera ekyakalubye naawe agunoonyeza wano okwaboobwe naawe osobola okuntuukirira ku nnamba zange ezo ne nkusomera eddwa. Bye sitasobodde kkoonako osobola okuntuukira ku nnamba ezo ne nkukolera ensonga zo. Nsigadde nze Sheikh Matovu omusomi w'eddwa.